Waka ni mama badde ateekamu akake ayinza olekera kuteekamu akake kubanga agamba mamaze okusoma kati omwana musolo omusobola. So kakati abazadde be balina okusinga okitegeera okusinga bana abaana. Kubanga bwe tumala okusoma tutandika okutunula wawe tulaga. Otandika okuya munno bamuwadde omulimu mu kitongole bwe kiti munno yatandise okukola bw'ati. Kati obufumbo kiyinza oba sisi ekiddako awo naye abatwetoolodde batera okusindiikiriza obufumbo. So kakati abeetoolodde abaana bano abazadde nga bali mu kusoma tubasapootinga ennyo okusinga tubasindiikiriza nti mugende Katonda ajja bagabirira obugende omusajja obulamu bukyuka kubanga ensi ekyuseemukko nti ennaku zino obulamu bukyukira ku ssente ate ssente zigwa bugwi ssente bakola nkole. So akunsonga yemu boba lwaki tukubiriza boba baddeyo bane boyfriend oba ne girlfriend wo mukumagane is because life wabwera ate very challenging. Abantu abasinga emirimu wegibula option yeddako naye ukanfumbirwe ate nno teriyo gogenda fumbirwa already nawe kanyini oli 22 23 waliwo alina emmotoka ali 23 kale bayinza okuba badde bajja nazo ku university anti kati obuzibu obuliko fenna I have grown to understand nti omulenzi ayinza okubeera nga yes nga ewaawe bagagga but that is not his money. Era olaba taata we minisita mama we alina ssente nnyingi si ssente ze ne bakwata ekisawo kya ssente ne bazimuwa naye nga talina kyamagezi kyayinza zikola mu challenge wegenda okujjira. Abantu abamu balira nti family ziri very supportive naye yo obwongo abulina obuli very support obusobola okukuuma ezo ssente n'ebyo ebyobugagga byamuwadde. So omuntu alina okubeera nga ali in position obanga akuze ekimala obanga alina amagezi agamala ate olumu n'amagezi gajja with experience and age. So tweweemuko ka time nti okola decision ogambe kangende mu bufumbo right now kiyinza okukubirayo. Baana bangi personally ben nasoma nabo ng'ekyaddirira bwali bufumbo nga now things are not okay. So to taking a step by step then ekirala waliwo guno omulembe ogwayerudde gwaba sugar daddies and sugar mummies. Waliwo yes sugar daddy abadde akwera ku university gye byatandikira saawa zino tetusobola kuddayo kyabaawo. Now what is next? Olwo omusajja omugwe nali manyi nga mugagga ebiseera ebyo ng'aweerera abaana alina omukyala ewaka naye nga omwana bwa university buno abwagala nnyo kati nga buli mwana wamala university omuwala mubuuza ki ekiddako because we are either we are getting married kati oyo ng'amusuula naye ssente za Westins emyaka 3 ziri awo ng'afunayo akalala akayingira yattu mulimu kyogo gwaliko kuyamba ali awo yuwe. So ekyebuziwa omwana omuwala omusajja ono olumu bambi tubakwatibwa n'ekisanyambye nange njamubeererawo naye ate is not ready to start up a family with you abadde agala kagirlfriend. So ebintu nga ebiconfusinga it is time okumanya what do you want. Abamu mukuze eddiini abamu eddiini enzikiriza zaffe kati okuze olina okugenda into marriage. I'm not standing here, I disrespect religion and culture, but you can talk to your parents. Obufumbo kirina kuva ku mutima. Sometimes emyaka gitupushinga n'ekisokera ddala ku mutima. Ddala oyagala. Oba bagamba okuze genda komaze okusoma tukyalina kyotugasa. So talk to your parents babeere nga bakuwuliriza but tokola decisions zitagenda kubeera because bebe biviramu ne mulwana ne muyomba mwekubye ovumye omusajja obukadde kuba yaliwo yalina ssente yagenda owa maama ssente abaana balenzi mugenze mugudde ku sugar mummies musoke mwetereze bambi obulamu bwamwe bukya emyaka gikyali ali okuruninga okubeera nga oluninga obulamu ng'omuwala wakamala okutikira bwoti obadde ng'obadde olina akuweerera mwegendereze agala kufunisa lubutonze mulaba agala kujja wakati muntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu programu Sumulula wano ku BBS Telefina eyaffe. Semaduka ey'omulembe eyitibwa Fabulous Freeman Hypermarket ekuleetedde ebintu eby'omulembe by'obadde tonnaba kusanga wantu wonna mu kibuga Kampala ate nga bya bbeeyi esobolwa buli muntu. Mulimu ebikozesebwa awaka mu ffumbiro omuli blenders, rice cookers, amasepiki ag'omulembe n'ebyuma ebibugumya emmere biyite warmers. Tufumba emmere ebeera ever